okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi waffe wasiriye bien Mukama yebale kukuuma naffe atukumye nga tuli balamu. Yeebazibwe Katonda omulungi era ow'ekisa ekingi. Nawe tukwebaza mu ngeri y'enjawulo. Mwebale kuzuukira wamu naffe ku 3ABN TV eno mu programu yaffe eŋŋanzi ensulo ey'enkya. Mutuyigire ekigambo kya Katonda netulyoka tugenda ku mirimu gyaffe. Kyenkusaba tegeezaako taata maama mukwano gwo mweka apu YouTube gye tuli bambi ebirungi obyagalizangako munno tubiyagalizanga weka. Programu nnyingi nnyo bw'oba otwaddeyo ekiseera okuzigobera ate nga zizimba era nga zirimu ebyokuyigiriza. Nange ali mu maaso g'enkyeni yaire Grace Kaweesa muzaana era omuweereza wa Katonda asinza ali Bugema University nga yazazirwa Obe Road. Nga tunagenda mu maaso na byakuyiga byaffe nja kusaba weewombeke tusabe Katonda atuyigirize. Kitaffe omulungi kyangu oyogere naffe enkyeni ya leero mu mutukuvu atuteekete okuwiza n'okutegeera ekigambo kyo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Jjo twadde n'ekyokuyiga ekirungi nga kigezaako okutulaga nti Yesu Kristo yeeyekka yayimirawo ku lw'abantu be abali mu kanisa eya Laodikiya abalina ebizibu byabwe nga bo. N'atugamba teri kyaddala kijja kutuwanguza okuggyako okusaba era nga bwe tuwaayo okusaba Mukama awulira okusaba kwaffe. Mweteefuteefu tukola kye tutasobola kwekolera. Ne twebaza Katonda mu byonna, ne twebaza Yesu mu byonna. Yalaze omukwano ogwenkanidde awo ng'obuwanguzi bwaffe buli mu kukkiriza mwana oyo Yesu Kristo. Kati n'ate enkyeni yayo tugenda kuyiga ekyokuyiga ekirala. Era tukyali mu kubikkulirwa nga kigamba ekkanisa ey'ekibuuguumirize. Ekkanisa ey'ekibuuguumirize. Bikkula Bayibuli yo mu ssuula ya kubikkulirwa olunyiriri essula eyokusatu eyakubikkulirwa olunyiriri olw'15. Agamba bw'ati nti mmanyi ebikolwa byo nga tonnyogoga so tobuguma. Waakiri obenga onnyogoga oba obuguma. Ani ayogera ebigambo bino? Ye Mukama waffe Yesu Kristo. Mmanyi ebikolwa byo nga tonnyogoga so tokola ki? Tobuguma. Akati olw'okubanga oli ekyo waakiri agambye londako obeere kimu. Musangi zino bwe bakuwa caayi nga tayokya tawoze nnyo naye ng'ali awo wakibuuguumirize ayinza obutakukola bulungi. Kagabere mazzi abagala okunaba amazzi agookya gawoze tegawoze totegeerekeka. Kagamba embeera eri awo wakati. Naye ne Mukama waffe ayogeddeko ng'agamba Laodikiya njagala ojjuka tuli mu kanisa eno ey'omusanvu gye baawa obubaka buno obukulu obutukwatirako ddala ffe abaliwo. Ayogera nange, ayogera naffe, ayogera naawe, ayogera n'abantu abaliwo ku mulembe guno gwagenda okusanga ng'akomawo nti bye tukola abimanyi. Embeera zaffe azinnyonnyola bw'ate tunnyogoga so tetukola ki? Tetubuguma. Tuli bakibuuguumirize. Ekigambo kino kyava wanyinza okuwa katipu katono nnyo. Waliwo ekifo kinnansangwa ekyedda ekiri wansi wa UNESCO era nga kye kimu ku nsulo z'amazzi agookya mu nsi yonna. Ekifo kino kyali kyamanyika dda mu biseera eby'omutume ono Yokaana. Obugagga bwakyo mu birungo ebisangibwa mu mazzi agookya ku bbugumu erya degrees 96 Fahrenheit lyali limanyiddwa bulungi nga terikyuka mu mwaka gwonna era ng'abantu baalowoozanga nti gaawonyanga n'endwadde. Amazzi ago gaalinga gookya nnyo mbu gaawonyanga n'endwadde ezitali zimu n'ez'abantu abaalinga mu kitundu ekyo kyali kyetooloddewo n'ekibuga kino Laodikiya ng'okitwaliddemu. Wabula ekibuga kya Laodikiya tekyali bwennyini ku nsulo y'amazzi gano we gaavanga.
kigambibwa nti kyali kyesuddeko miles nga 6. Kakati okuva egatandikira amazzi ag'ensulo ezo agookya ate agaalingamu ebirungo ebyawonyanga abantu endwadde ez'enjawulo. Kigambibwa nti wegaatuukiranga mu kibuga kino Laodikiya waali gali gatuta aka distance akawanvuko kati nga tegakyayokyanga ku diguri ziri 96 ze gaaliko nga gafa ku nsulo. Wegaatuukira mu kibuga kino nga tegannyogoga nnyo ate nga tegabuguma nga bwe gaali naye nga gakibuugumirize gali awo bwe gatyo. Yesu kwe yajja ekintu kino era tekyasanyusanga bantu. Kino kikolanga akabonero ak'embeera ey'obulabe ey'Abakristaayo bangi abaliwo mu nnaku zino ez'oluvannyuma ze tugamba nti ez'enkomerero. Mu bunnabbi ebbaluwa eno eya Laodikiya ekwata ku kiseera okutandika n'omwaka gwa 1844 oba ojjukira omwaka ogwo n'okweyongerayo ne kituukira ddala ku nkomerero ey'ensi. Guno gwe mulembe gwe tulimu kaakano. So omuganda naye nga twogera ebigambo bino ebikwata ku kkanisa ya Laodikiya, ekkanisa ey'omusanvu, tolowooza nti ndi ku history byenjogera bikwata ku bali aba Laodikiya. Bino bikwata ku nze naawe. Message obubaka buno buli mu ssuula eno, obubaka buno buli bwaweerezebwa ekkanisa eya Laodikiya, bubaka bwange, bubaka bwaffe abaliwo mu mulembe guno okugenda okuggalawo ebyafaayo by'ensi eno. So tubutwale nga kikulu, tubutwale nga bukulu. Bw'obanga okkiririza mu Katonda obwa Bayibuli era nga weegomba okumugobera n'omutima gwo gwonna, n'olwekyo obubaka buno ddala bukwate nnyo bukwata ku ggwe nange. Kiki ekibeerawo ng'omuntu annyogoze? Ekyo kibuuzo. Omuntu nga nnyogoze ategeera nti yeetaaga okubuguma, si weewaawo. Mbaddeko mu nsi ennyogoga omwaka ogwo, ntera ogendayo naye ensi ey'ennyogoga, bannange ensi eri ennyogoga. Mpakiti ewantu eyo tewanyumira, nyinza oga nti wantamye lwakunya eriyo abantu. Olw'obunnyogovu bwayo ofuluma Uganda ng'eyokya, teri akugamba nti noonya ekkooti ogyambale. Okumanya ennyogoga tosula mu night dress. Tulina okwambala ebisweta, ebikooti, oyambala empale ebiwanvu, oyambala esokisi, ne bw'oba weebise obula okwebika bulangiti nga 5. Era abaana abasinga okuba tuli tuva mu nsi ez'enjawulo naye buli omu abamu tumanyi n'okugyayo n'endwadde lwa bunnyogovu. Obugalo ne bunnyogoga, ebigere ne binnyogoga, n'ogamba kiki ekiri eno ate kiri mu katundu, si nsi yonna ne bw'atyo Mukama bwe yakikola. So kyavulaga nti omuntu wawulira obunnyogovu anoonya kimutuma okubaako kyakola afune ebbugumu. Embeera ey'obunnyogovu si ennungi ennyo bwe tuyinza okugamba, naye bw'owulira ng'obunnyogovu buzze ojja kwetaaga ofune ebbugumu. Bw'okiteeka ku ntegeera ey'ebyomwoyo kina kye kitegeeza. Ye muntu abeera ategeera nti yeetaaga nnyo Yesu Kristo. Kristo atunnyonnyola bw'ati nti abantu abagenda osanga ku mulembe guno ogw'enkomerero tunnyogoga, tetunnyogoga, tetubuguma, tuli bakibugumize. Kale beerako ekintu kimu otegeerekeke. Okufaanana ng'omusajja ono omuwooza w'omusolo mu lugero luno wetusomako, yalaba obuteeyinza bwe mu Luka essula y'e18 olw'e13. Tusangamu olugero lw'abantu 2 abaagenda okusinza mu yeekaalu. Mwalimu Omufalisaayo n'omusajja ono omuwooza. Bw'olaba essaala z'abantu bano 2 zaawukana, era obunnabbi agamba nti abantu bano 2 bakiikiridde abantu abali mu kkanisa ya Katonda olwaleero. Tulimu ebiwayo ebyo 2, embeera z'Omufalisaayo n'embeera ez'ono omuwooza. Tujja kugenda tukayo mpolampola. Omuwooza bwe yagenda okusaba essaala ze, yagenda mu yeekaalu ng'alaba alina obuzibu. Yeetunamu ng'alaba mbutuufu mwonoonyi. N'agamba naye Mukama okusinza ku kyendi n'ebyo byenna n'ensi byemanya nga tuli ababbi,
nsaasira busaasizi ndi mwonoonyi nsaasira busaasizi sisaana kwogera n'okutuna mu gusaana kutunulayo naye nsaasira kubanga ndi mwonoonyi yeetoowaza nnyo kyategeeza kye kino obutafaanako nga musajja mufalisaayo ono eyalowooza nti ye talina buzibu eyalowooza nti mutuukirivu Kristo atugamba tubeere bawombeefu era ababenyeefu mu mitima ng'omusajja omuwooza ono yeekuba mu kifaananyi Mukama amusaase kubanga alina ebibi ki ekibeerawo omuntu nga abuguma omuntu abeera abuguma singa kyakkiriza muli akikkiriza abeera abuguma singa kyakkiriza muli akikkiririzaamu abeera ayokyanga amazima g'ekigambo kya Mukama bwe galabikira mu bulamu bwe abeera yeeweeddeyo ddala ng'amaze n'okwewonga era nga mumalirivu abeera muntu wa muliro abeera n'omwoyo omutukuvu aba n'okwagala kwa Katonda nga kuli mu ye Yesu n'agamba kisingako okubeera aba Yesu nga tubuguma nga tunyiikira ebikolwa ebirungi mu Mukama waffe Yesu nsaba Katonda atukwateko ng'abantu abali mu gembe guno ogusembayo embeera eri mu kanisa ya Kristo n'ey'ekibugumirize ey'okubanga tetutegeerekeka tugiveemu tubeere abantu abasobola okwenoonya Kristo mu bulamu bwaffe ng'omuwooza bwe yali nga tutegedde obunafu bwaffe omuntu ayokya oba abuguma ye muntu alumirizibwa omwoyo omutukuvu ekibi kyakola n'afaayo okwenenya ekibi ekyo yeewaayo eri Katonda n'awaayo byonna Yesu amukolere kyatasobola kukola omuntu ow'ekibugumize muntu wa mutawaana nnyo tategeerekeka ng'omufalisaayo ono w'omulaba bwe baagenda mu yeekaalu ye yalowooza nti ye alina obutuukirivu bwe kyova aba yatunuliranga omufalisaayo n'agamba namuwooza n'agaze Mukama siringa oli omuwooza omubi omuyitirivu olaba yayonoona ennyo nze nkola bino munnange Mukama sirina kino na kino tujja muyigako mu maaso awo mpola mpola Kristo atumanyi bulungi nga Laodikiya nti ekibi kyatutwala wala nnyo ne kitujja mu mbeera Mukama we yali atusuubira okubeera ntufuuka abakristaayo ab'ekibugumiriza ab'ekibogwe abatali bamizi b'ensimbu tubeera awo tetutegereka tufaanana ensi tetugifaanana tetulinnya eri tetulinnya eno tuli wakatikati awo waakiribeerako kimu waakiribeerako kino bw'otobeere bw'oti onja kukusesema Yesu tajja kutwala abantu bakibugumirize mu bwakabaka bwa Katonda kyava atusindikira obubaka buno butuyambe okwetegeera Pawulo agamba nti bw'olowooza ng'oyimiridde weekuume oleme kugwa tobeera nga musajja mufalisaayo gwe tulabyeko mu Luka 18 kuva ku 13 tuuka mu maaso awo yalowooza nti ye obutuukirivu bwajja bwekolera era asobola yawulira emirembe nga talina kimwetaagisa kunoonya na Katonda nakwenenya ng'abala byakola mpa ebitundu bye 10 Mukama tondaba ffe tuzimbye ne kanisa tewalaba sente ze nawaayo nga nnyingi saateekayo ceeki ffe twayamba abasibe tewatulaba Mukama nga tugenza okuyamba abasibe so obutuukirivu obwo bwe twebalira obwo bwa kifalisaayo butufuula okubeera abantu ab'ekibugumize Yesu kyatayagala mu maaso awo so Katonda ayagala tube nga tutegeera obubi bwaffe n'obunafu bwaffe n'obutasobola bwaffe then kitufuule ng'ono omusajja omuwooza eyagenda okusaba ng'ategedde mu butuufu gwamusinze talina kyawoza talina kyeyeegaana n'akaabira Kristo Yesu amuyambe naawe oyinza okubayo n'embeera mu bulamu bwo gwe gye weemanyidde ng'omuntu ng'olaba ekutuddemu ekufuga oba muze nga gukutwala oba kiri nga kigaanya okuwangula omwaka ku mwaka jangu eri Kristo Yesu mu bukakamu w'ekika ekyawaggulu oyanjula ensonga eyo mu ofiisi ye njagala okukakasa tojja kuvaawo nga bwe wazze ye bizinesi ya Kristo waffe gwe twayigako luli
omusumba amanye endiga ze bwe zifaanana ebizibu byazo. Tewenyoma, tewemalaamu maanyi n'osigala eyo nti owange ebyange byagaana, ndi mungi wa mwenge nnyo, wona ebyenkwa bye mutamanyi mu abantu. Yes, Mukama yabimanyi era abirinze, kyekyamutwala ku musaalaba e Gologoosa kukola ekyo. So muganda wange ne mwannyinaze, bwe weepimamu ebbugumu ly'omwoyo ly'oyina liri ku digiri ki? What is your spiritual temperature? Yesu bw'anaakussako akapima agenda kulaba temperature ki? Obuguma, tobuguma, oli wa kibugumirize. Onyogoga, tonyogoga. Oli awo oba obuzaabuza. Tobuzaabuza bintu. Beerako kimu. Mukama asobole okukola omulimu omulungi mu bulamu bwo n'obwange. Tweweeyo eri Katonda, tweweeyo eri Kristo. Kubanga obubaka buno Yesu bwe yetegereza ekkanisa yaffe, bw'atwetegereza, bw'anneetegereza, bw'akulabye, waliwo ensonga gy'ayagala okutereeza. Ekisanyusa ku Yesu kye kino, Yesu mulungi. Agamba nkumanyi. Ate okubanga atumanyi n'osinga akubuya n'ekyoyina, singa bw'onoogende w'omusawo n'akugamba naye nze okusinziira nga bwe nkulabye, ogwo omukono guzimbye kubanga eggumba lyamenyese munda, kubanga kino kye kino. Olina ekizibu ekyo kubanga olina kino na kino gwe kyotalaba. Naye ate nze akirabye nina eddagala. Kakati kiri gye ndi, kiri gy'oli, kumukkiriza n'akuwa eddagala eryo. Ate bw'alikuwa n'olikozesa nga bw'akoze eki? Bw'akulagiridde omusawo waffe Yesu. Bwe bulungi wa Kristo Yesu. Era nze oba obunabbi aŋŋamba nti omwonoonyi alifa asazeewo yekka, naye yo si ye bizinensi ya Katonda. Mmanyi ebikolwa byo, bw'atyo bw'atandise. Mmanyi nankubadde nga tebamanyi ebikolwa byange byenkola mu kizikiza, mu bulamu bwange obw'ekyama, mmanyi n'ebyo by'okola mu kyama. Kyavudde ajjayo kimu, bwe neetegereza ne nkussa ku kapima, tonnyogoga aye tobuguma, kale waakiri wandibaddeko ekintu kimu. Naye mmanyi, kyenva nkuwa amagezi, jangu tutereeze ebyasoba. Sobole ofuna ebbugumu ery'obukristaayo ery'omwoyo ettuufu eritusaanidde. Katonda yeebazibwe olw'enteekateeka gye yateekawo. Lawodikiya, ekkanisa mwendi olwaleero, omulembe gwendiko olwaleero, mu bulamu obw'omwoyo tuli ku level Mukama gy'agamba agirinako ensonga. Nze okubeera mu kkanisa ng'omuweereza, ng'omuyimbi, n'atula erinnya lya Yesu Kristo tekimala. Naye ono amanyi ebikolwa byange agamba kisukkawo. Obubaka bwa Lawodikiya buno batugamba tububuulire abantu, tubwejjukanye n'amaanyi n'okwegendereza. Yesu agamba kimagezi kigaawa era ekkanisa eno esembayo eri ggwe nange nga tannabakomyawo nkomerero yansi. Osanga yandibadde yadda nadda kubanga Petero agamba nti Mukama waffe talwisa kye yasuubiza ng'abamu bwe balowooza okulwa. Naye abo ensonga gye tuyita nti Katonda, gye tulowooleza nti Katonda aluddewo, akyagumiikiriza nabe nga ffenna tudduka kukola ki bannange? Kukwenenya. Kubanga agambye atumanyi. Ayagala okudda kukomawo ku nsi, naye bw'alaba Peter tannaba kwenenya, tannakyuka. Waliwo ekibi ekikyasibye obulamu bwa Peter, bwannakate, n'agamba naye kannindeko kamuweeyo omukisa omulala. Kristo amanyi ebikolwa byo n'ebyange, akyakowoola olwaleero. Ayagala okubaako kyakola. Alabanga byetukutte, byetutambuliramu oba oliawo, si bwe bulamu bwatusuubira otusangamu, kyava akuwaayo omukisa omulala. Nagamba abantu bange ekyo naye bane Mukama ono atukuumye. Kubanga bayirawe obulamu bwaffe teri amanyi na kalenda yaabwe. Naye ate ono abumanyi. Lwaki Mukama adeseewo n'omwaka guno 2025? Nze bwe nalabanga omwaka guweze 2022 n'endowooza tugenda kuggwaawo ensi egenda kukoma. Nentya nnyo naye tuneeyongerayo 2022 ziyingiddewo. Naye labayo tulimu 2025. Zizze zita nange simanyi.
naye Katonda ono alina ensonga lwaki akyatukukusizza n'olwaliro okubeerawo. Tumwekwate tukolagane naye, oyo amanyi ebikolwa byaffe, akyusa obulamu bwaffe obw'omwoyo obw'ebyomwoyo buve mu kubeera obw'ekigugumirize bubeere obulamu obw'ekyo kyayagala. Atuyita okujja okumuyigirako obuwombeefu bwe, atuyita okujja okumuyigirako kubanga mukkakkamu. Bw'abaawo ensobi yonna gy'olina giweeyo eri Katonda. Leka kulowooza nti weetaaga Yesu Kristo kubanga oli bulungi. Yesu omwetaaga ng'omwonoonyi kubanga twakirabye nti lyekkubo, ge mazima, bwe bulamu, lyessuubi lyo. Yamanyi bw'agenda okusitolinga byonna ebyalema, yamanyi bw'akuwolereza eri Katonda. Yesu yansanyusizza nnyo. Setaani bw'amala tukozesa ebikyamu n'atuloopa eri Katonda. Laba muwalizaawo, laba byaliko. Yesu ng'agamba nedda wadde abikoze. N'alagayo ebatuye engalo ze bw'ati. Namufiiririra mu kifo kye. Labawo nze totunuulira ona byakoze, tunuulira nze kubanga nze mmanyi wange. Amiina. Oli wa Kristo Yesu. Teri bunafu bw'olina Mukama bw'atasobola kukolako. Bw'obulemeddeko n'ogaana okubwanja n'okubumuwa. Naye omunnabbi agamba ebigambo bino nti abantu bangi abali mu kanisa olwaleero abalabika ng'Abakristaayo naye nga mu butuufu tebalaga bukristaayo bwabwe eri ensi. Saagala kubeera mu kibinja ky'abantu abafaanana bwe batyo. Kyavulaga nti nze mmanyi by'okola. Oyinza okuba nga kungulu by'okola ensi erabanga byebyo. Naye njagala njukire Pawulo yayogera ekigambo kino era ku mulembe gwaffe guno nti mu nnaku ez'oluvannyuma walibeerawo ebintu bino. Abantu balibeera na kifaananyi kya kutya Katonda naye nga beegaana amaanyi gaako. Sandagadde kubeera mu bantu abafaanana bwe batyo. Njagala mbeere nga ddala ndi Mukristaayo, Yesu gwe yeesunze okwanjula mu ggulu mu maaso g'amalayika. Yesu gwategese yensonga ki nkyali mulamu olwaleero. Wandagadde Yesu abeeko kyakola mu bulamu bwo naawe kkiriza omusajja ono Yesu aggulewo enkolaganayo atandike olugendo olupya mu bulamu bwo. Ba n'essuubi nti waliwo ekisobola okukyuka newankubadde nga olabanga ekitasoboka. Ate weebaze Katonda kubanga amanyi ebikolwa byo, amanyi okufuba kwo, amanyi embeera y'ebyomwoyo, amanyi nti olina ekikubulako ate alina nakyagenda oteeka wakijjuzeewo. Lwaki sikiriza Yesu n'afuuka mukwano gwange w'olubeerera? Lwaki sigamba Yesu beera byonna mu byonna gye ndi? Kubanga embeera yaffe ey'ekibi Yesu yekka yalina eddagala egenda okukola ki? Okukiwonya. Bwe tukola ebintu ebikyamu eby'omuddiŋŋanwa nga tumaze okutegeera Yesu Kristo, tuswaza erinnya lye, tutyoboona ekitiibwa kya Kristo kyatwambazizza era kimunakuwaza. Kyava agamba nti okubeera obuboozi n'amazima ga Kristo ne Bayibuli tekimala. Tulina okuba abagonvu era abawulize abagoberera ekigambo kya Katonda asobole okutuyamba tuve mu mbeera ey'okubeera ey'ekibuguumirize. Oli Mukristaayo, oli haafu, otaaganaaga. Waliwo abasana agamba lwaki okuttaaganaaga? Bw'akebera toli eno 10/10, bw'akebera omutima guli wano. Bwe tusalawo okwewa Yesu tweweerayo ddala. Nsaba Katonda atuyambe olwokubanga tuli bazibe b'amaaso, tweweeyo eri Katonda atukolemu omulimu, tufuuke Abakristaayo abataliko kyakunenyezebwa kubanga ekkanisa Yesu gy'ateekateeka okutwala. Muganda bange nga tugenda mirimu gyaffe twewombeeke tusabe Mukama atukyusa atuggyemu okubeera Abakristaayo ab'ekibuguumirize wabula abali ekyo kyakola ki? Kye yeetaaga. Katonda kitaffe omulungi nga tweyanzizza nnyo otukoze obulungi obutagambika. Buli Katonda atumanyi, obuzibu bwaffe obumanyi, n'eddagala lyabwo olulina. Twetadde emikono gyo
kyangu otubeere enkyene yaleero nga tugenda mirimu gyaffe okyuse obulamu bwaffe mu omutukuvu atuluŋŋamye atuyigirize agende emitima gyaffe gino giwulire kubanga gwe waffe gwe buwanguzi bwaffe niwe bale kubeerawo ku lwaffe niwe bale kutuwangulira sitaani wa omukisa abantu nga bagenda mirimu egy'enjawulo bakulembere batuuse emirembe ne mukomawo bakomyewo n'emirembe beera n'abaana baffe yonna gye bali gyawe emiziziko gyonna sitaani yatadde mu makubo gaffe tuyise mu bidduka n'emirembe mukama n'ekyotuwa omukisa okwongera okukomawo okuyiga wansi kw'ebigere ebyo kwe kusaba kwaffe n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo mukama waffe amiina. Mukama abeere nammwe. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.